Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni alagidde ababaka ba Paalamenti baddeyo beekenneenya obuwayiro bwonna obuli mu ndagaano y'emmwaanyi yakolebwa wakati wa gavumenti ne musigansimbi Cabinet owa Uganda Vince Coffee Company. Bino bituukiddwako mu lusirika lw'ababaka b'akabondo NRM olubadde ku kisaawe e Kololo. Pulezidenti Museveni lwe yayise okusalira wamu amagezi ku nsonga ezigulumbya bannayuganda emitwe ensangi zino omuli n'ey'emmwaanyi. Oluvannyuma lw'akafuba akatakiiziddwamu bannamawulire omumyuka waakulira akabondo k'ababaka ba NRM Albert Kinobera ategeeza nti ababaka babuulidde Pulezidenti Museveni nti endagaano y'emmwaanyi singa esigala nga bw'eri yakuviirako abalimi b'emmwaanyi n'ababadde bazisobola okufiirizibwa. Tukanyiza ntudde twetegereza agreement ekyetaagisa okujjamu tujjemu ekitulaba nti kituyamba tugenda kirekamu oluvannyuma tugenda kudda wano tukikanyeko nga kokasi baraze mulimu ebitateredde mu agreement. Mu agreement omwo mulimu obukwakulizo obutali bulungi naddala ebikwata ku monopole oba okuba nti oli ayina okuba nti yayina okukola buli kimu. Kiwaliriza Pulezidenti Museveni okulagira ababaka ba Paalamenti baddemu okwetegereza obuwayiro bwonna oluvannyuma ekyusibwa era ekomezebwewo mu kabondo k'NRM nga tennayisibwa. Nenga n'ababaka baagala nti no omuntu wa local content omuntu waffe wa mu Uganda wano waba asobola okuinvestinga mu kofi akkirizibwe abeere ng'asobola okuteekamu ssente. Mu lusirika lwe lumu Boogedde ku nsonga y'ebbeeyi y'ebintu epaaluuse nga wano bakikkaanyizaako nti kampuni z'amafuta kw'ossa n'ezo ezikola ebintu eby'enjawulo zaakosebwa omuggalo gwa COVID-19 ogwakulungula kyenkana emyaka ebiri beddu. Zimwe zikola petroleum ziri out of this country. Companies zimwe zikola things like fertilizer, oil, soap and so forth. Teziri muno tulinako buyinza. So ebintu ebimu tugenda kubigumira kujjako ng'ensi tujja kuvaayo ne way forward. Mu mbeera eno bakkaanyiza nti wali kyakukola kubanga okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu tekuli mu Uganda mwokka era ne basaba bannayuganda okusigala nga bakakkamu okutuusa embeera lw'eneetereera kubanga nabo tebalina kyakukola. So ensonga y'emuwendo nga kokasi Pulezidenti abadde very clear n'agamba document yamuweereddwa report agenda gisoma alabe nga olusobola okukwasaganya naye ekintu ekikulu mu byonna nti kampani zaali zikola ebintu zakola kusinga. Waliwo ebintu ebyeyongedde kubanga tetubisobola muno. Katugeze ng'amafuta, katugeze ng'engaano, ebyo byeyongedde kubanga amafuta gava Ukraine, amafuta gava America, amafuta gava Russia. Ensonga y'okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa eyajjamu omukoosi gye buvuddeko Pulezidenti Museveni abalagidde bongere okunoonyereza lwaki musigansimbi oyo yalemererwa okutuukiriza obweyamo bwe yakola oba okuzimba eddwaliro eryo. Tukanyiza tugenda kugenda mu maaso tulabe ebizibu ki byamutuukako okuba nti contract gye yasayininga omulimu gwamuweewa ssaawa zino tezinaba kutuukako. Era ne Pulezidenti atute keen interest n'agamba naye ng'omuntu ajja kwongera mu maaso investigating. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.